Kubutakaanya obweyolese olunaku lw'eggulo wakati wa Ssaabalamuzi Ow'Ennyidolo n'omulamuzi Esther Kisaakye owa kkooti ensukkulumu. Bannamateeka bagamba nti busaana okusalirwa amagezi mu bwangu. Akulira ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga Phiona Nabasa Wall asabye ekitongole ekyekkenneenya n'okulonda abalamuzi okusitukiramu ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Kino ekintu kituleetedde okulaba nti abalamuzi tebakkaanya mu Supreme Court, ate ekyo ekintu kisobola okugyamu obwesigwa mu kitongole kya justice. Twandisabye nti abalamuzi baffe ne Judicial Service Commission kino ekintu bakitunulemu balabe engeri gye basobola okukisootinga mu ngeri ate etajjaamu ekitongole kyaffe kya judiciary kye tulwanirira ekitiibwa. Ekitongole ekiramuzi nakyo kyennyamidde olw'ebyo ebyabaddewo olunaku lw'eggulo. Tuluguletinga incident eyabaddewo jjo kubanga tiyalaze ekifaananyi ekirungi. Tuze abantu nga bagamba nti files zaabwe bazibuzaawo era kintu kye tuvumirira nnyo, naye nga bwe nagambye kino ekintu kye yayogeddeko yakyogedde nga ludda lumu, tetunawulira ludda luli. Bw'aba waliwo amazima mu Justice Kisaakye bye yayogedde wabeerewo ekikolebwawo. Waliwo institutions ezitoverseeinga emu ku ezo ye Judicial Service Commission kubanga yeeyina obuyinza okwapointinga abalamuzi ate n'okuba disciplining. Mu kiseera kino waliwo okwebuuza obanga omulamuzi Kisaakye yabadde asaanidde okuvaayo n'ayanika obuziina bwa kkooti ensukkulumu mu lujjudde. Omulamuzi yenna ayina ssemateeka emuwa judicial independence okube ayina emirembe okusalawo bw'ayagala, okusalawo bw'atunulidde ekintu n'akisalawo mu bwongo bwe. Teri tteeka eri mu kakatako okuwaayo okusalawo kwe ku balala, naye mu practice y'abalamuzi especially ababeera mu kkooti ezeetaaga abalamuzi abasinga ku omu bazze bakola ekintu enkola waliwo enkola gye baadoptinga egamba nti osharinga ogabanya obawa ripooti yo nabo bwe baba basalawo ne barefaringa ku ripooti yo. Bona nga kkooti basooka practice yaabwe egamba nti basooka okuba nga ba exchanginga buli omu atunulemu alabe bw'aba alina kyayagala okwongerako akyongerako. Judgment bw'agenda mu dissenting naye awandiika ebye, bw'abaawo abalala ababadde ku sayidi y'omuntu oyo nabo bateekako comments zaabwe, ate ekyo bakikola ku balamuzi bonna, si Chief Justice kugamba nga head nti agenda okuba ng'akollectinga. Nze ndowooza kino kyakuyigirako nti waliwo practices naye practices oluusi omuntu bw'aba takkiriziganya nazo toyina ate kumukaka. Bannamateeka bagamba nti omulamuzi Kisaakye bamumanyi ng'atanyigirwa mu ttooke. Naye My Lord Justice Kisaakye mukyala abadde alwanirira abalala abakyala, mukyala experience gy'alina nnyingi nnyo, mukyala aluddewo ng'awa judgments ng'ezo nga ziyitamu. Kubanga incidents bwezi si esoose zibeerawo, naye what matters is ngeri ki gye mugikwatamu okulaba nti mweyongerayo mu maaso. Kinajjukirwa nti ekibiina ekitaba bannamateeka kyavaayo mu kiseera Kyagulanyi we yalumbira essiga eddamuzi ne basaba abantu okuwa kkooti ekitiibwa okusobola okutumbula enfuga ey'amateeka. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.